mbalamusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo. Gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa Survivor ne Ladies Like. Tuula, palira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Uganda erina abantu abalina obusobozi okugifuula ey'ettutumu naye abavubuka 80 ku buli 100 tebalina mirimu. Amakolero n'ebitongole ebikola ku mbeera z'abantu tebisobodde kutaasa bambula kalevu mu ggwanga lyattu. Ebyobulimi biyinza okuyamba okutandikawo emirimu n'okulaba ng'emmere teggwa ku bantu buli wamu, naye abavubuka batono abasobola okwetuusaako ensigo ez'ebbeeyi n'ebigimusa eby'omulembe n'ebirala bingi mu bulimi. Mu kiseera kye kimu tebasobola kwewola oba okufuna entandikwa kubanga tebalina misingo egyetaagisibwa ng'ettaka. Y'ensonga lwaki abavubuka abeenyigidde mu kulima batono ddala, n'olwekyo okusikiriza abavubuka okudda mu byobulimi kyetaagisibwa. Kampuni ya Uganda gye bayita Community Development Alliance awamu n'ebitongole ebirala biwadde abavubuka omukisa okwetaba mu mpaka ez'ebyobulimi ez'aba musaayi muto okusobola okubaagaza okulima okuvaamu ebibala eby'ensibo. Omulimu gw'okukunga abalimi abato gukolebwa abakulira abavubuka nga bakolagana n'obukiiko bw'ebyalo gye bava. Abavubuka bano balina okubeera bannayuganda ddala era mu February nga 3, 2015 y'ensalesale w'okuwaayo empapula. Okusonjola abaneetaba mu mpaka zino kugenda mu maaso era omukolo omukulu gwakubeerawo mu Machi 20 omwaka guno. Okuyingiza abavubuka mu byobulimi n'okulunda ly'essuubi ly'okuleeta enkulaakulana mu Uganda. Mu Uganda tugoberera kalenda gye bayita eya Gregorian, oluusi gye bayita kalenda ey'abakristaayo b'ey'e Bulaaya. Abantu bangi balina enkola yaabwe gye batambuliramu ng'Abaethiopia bali mu mwaka gwa 2007. Mu China nabo balina ennaku ez'enjawulo ez'okucacyanja era February nga 19 lwe lunaku lubayingiza omwaka. Okumala sabbiiti 2 bannansi babeera bajaganya, ebikujjuko bibeerayo mu Singapore, Taiwan ne Malaysia. Ensolo z'edragon n'ebiriroliro bibeerayo okubasanyusa. Abantu ne bagamba Gong Sifa Kai nga beeyaniriza. Buli maka ne gafumba emmere ennungi nga geekansa. Mu China kuno kwe kulama gw'okusinga obunene mu nsi yonna, abantu kumpi obuwumbi 3 be batalaaga wonna. Mu nsi za Asia bagoberera emunyenye mu bwengula era guno omwaka gwa mbuzi mwe bagenda okutambulira. Obeera mbuzi bw'oba wazaalibwa mu mwaka gwa 2003 era abaana bato n'abawulu bafuna akabaasa akamyufu nga mulimu ssente n'eza Uganda ziyinza obbakolera. Enjobe ku kasente k'olukumi n'embuzi bifaanagana. Okugaba n'ebirabo ebikujjuko n'ab'eŋŋanda okutabagana y'engeri abachina gye bayingira omwaka omupya nga bajaganya. Bagamba obumanyirivu ge maanyi naye amazima gakaawa. Omusasi waffe Blessed Sun kabitumalireyo. Chick Melobon it pek ento umiru gulubi dana weng umiru gulubi umiru walup chick melobo wa kwane kuman twero meneno ngech mamako kumi kiloboni twero ni eno ni perwate kingoma gameti guye bot wan chamu kene Labolele oberu ikare mela dit Edward Sechewa mano beru director me the hub investigative media magi longe manyange ngo mo beru katime malupe kengo ma National Forestry Authority guberu kawelo ne ikane mangech la dit Edward onyango mutime ento lore po yomu twinye eno chwalo gini court kun waju ni gamente umiru chung pitwero mamegwa kotu beri Kampala inyim la ngol kop la dit Boniface Wamala I court loko loyo jome National Forestry Authority la dit Edward Sechewa chidong omila bol mo kwanyo ki chapter bicheli bok Chick Melobo wan waju ni ngara chela chel tiki twero me beru kingech I jome me tie katime iloboni Jona wun uneno nini Unblessed Sun mami report pi news beat Webale nnyo Blessed Sun ogatutuusaako. Ekyasa kino kimanyiddwa ng'eky'emyaka gya dictonasism era abavubuka abato bangi beeyunira okutimbagana okwesanyusa naye ennaku zino kikabuka olw'enenkola empya emanyiddwa nga selfie okuva ku binyirira ppaka ku byennyamiza ebisikiriza ppaka ku bitiisa enenkola buli omu emukolera ku lulwe okuva ku bafuzi ppaka ku bayizi baserebu n'abakulembeze okulaga n'okweraga kukutte wansi ne waggulu kati omutimbagano guyambye abantu ba bulijjo okuteekayo ebifaananyi byabwe era kati abamu bafuuse baserebu ababba show website ne apps nnyingi kati ze ziriko obukadde n'obukadde bw'abantu bamanyagana mu kweweereza ebifaananyi ng'ate abamu bakiwakanya olw'ensonga zaabwe ng'okuyigiriza abantu nti obulungi kisaanyizo ky'amaanyi kyekyo lwaki abasawo abakola plastic surgery beeyongeredde ddala okufuna ku nsimbi okunoonyereza ng'oyita mu bifaananyi ku mutimbagano kulaga ebifaananyi by'abantu bangi ng'era bingi nnyo eby'abantu ba bulijjo okusinga ebyo eby'abamodo oluvannyuma lw'abayizi 43 abaabulira mu Mexico enamba 43 ewandiikibwa mu byenyi by'abatuuze ba Mexico era okwagala omulanga gwabwe okuwulirwa bino ebifaananyi babyekubisa era ne babiweereza ku mutimbagano ku Ash Wednesday bakikolanga enkola eyita mu mateeka n'okulamulwa newankubadde selfies zitwalibwa bulala bangi bazaagala nnyo era n'obuyinja bayoola. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tuula olindirira amawulire amalala agookya sigadde nze Survivor ne Ladies Like. Gano ge mawulire ku ngoma wulira amawulire tuula
kalira wuliriza goberera okuva mu studio paka ku street ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma.